Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Abantu ababeera ku social media ne bavuma bannaabwe, they do not have a purpose to serve. Because if they had a purpose to serve, when you're having a purpose, topics ziba zijja nnyo. Tofuna budde bubeera ku bantu balala. Kati ogeze n'olaba, we've been here following the other story of Posha. Yeah. Omuntu n'aveeri n'akwata a whole, you get your phone and data. Yafunye almost 14 minutes. N'ayogera. You get your phone and your data, your energy. Eh? N'oyogera, omwana, omuzijja omudugavu. Bikwatirako, how is it your business? Omuntu wambandi mudugavu. That is how she wanted to package herself. Yeah. Bwabadenga yajjanga yeko some filters. That is how she wanted to package herself. Yeah. If you have a problem with it, do not follow her. Simple. Baine nugu. Oyo muwala Posha adete wasama muddako muvuma. Singa tebamulabe ku TV. Singa abadde mu bino ebya bulijjo bye bamumanyiriramu tebandi muvumye ngaba muvumiraki. Bulijjo tebamulaba. Naba muvuma nchi wabali. No wali eri. May have got ata oyegera bote. Nze ndabye abantu bangi kati basinga okuba ku social media. Posha yali kale ngambye akyali mu kiyumba. Twali no yali. So amane dobozi nabulime Esther wanoko atop with AC Media Uganda. Nkubuzaako gwe nawo sizo banga otaba. Thank you so much okola kyamanyi okubanga wekumira ku mukutu guno. We really appreciate. Thank you so much. Abatwabira wano ku butaka bannaye mukola kyamaanyi ne mu commentinga ne mu sharinga ne mutuzaamu amaanyi mulina abo abatuyisaamu eggaali naye mwe tujja ennyo Abadde balina okukimanya nti tebayisaamu munafu ggaali ab'amaanyi bokka be bayisaamu eggaali. Yeah. So a lot of people abatwabira mu Uganda, thank you so much. Wetugendako mu nsi z'Abawarabu mu kibondo ky'Abawarabu wali Dubai, Qatar, Bahrain, wonna wosinza okubanga otraba. Iraq have people there abatraba. Thank you so much. Oman mukola kyamaanyi. Wetugendako wano Canada, Norway, Romania, USA, UK, Italy. Wonna wasinza okubanga otraba, eh? Norway. Guys, thank you so much. Really appreciate. Judy Love abeera Qatar tusima. Ajara nawe oliao Qatar tusima. Lilian oliao Iraq tusima. Wonna wasinza okubanga otraba gwesimentioninze leero nja kumentioninga olulala, but just know we really appreciate. Thank you so much. Nenga yetugenzeko mu kibozi ne Matilda leero tuli Mukambwemuko. Naye si nyonga. Matilda, how are you? I'm alright, darling. You're doing well. Yes, I am. How are you doing? Bitambula bitya? Si bibi yadde. Omwami agamba ki? Omwami mulungi. Omanyi abantu bagala nnyo okubeera nga tukasa tubajjukiza. Omwami gyali mulungi naye saamuleseeyo naye gyali. Bamuleseeyo. Ati agamba okubuza omwami yali atajjali namuleseeyo. You get that? Yeah. Kati gyali. Naye tebamuleseeyo. Kyanjawulo muko. Kyanjawulo. Akitegedde akubire Yesu akone ku munne ate akubire Katonda mu engalo z'amaanyi. So we appreciate you so much. Naye nga tugenze mu kibozibozi ne Matilda. Matilda, waliwo ekintu ekirudde ebbanga nga kimbonyaabonya nga kinnumya omutwe nga kinnyiiza. Omanyi ndi muntu avaavaako ennyo. Oba ovaako nkozesa statement ndala nnyo. Ndi muntu anyiga amangu. I'm very short-tempered. Yeah. However, I know how to control. Yeah, that is ezimuku. Sijagamba weakness. Naye ebimu ku esi. Naye waliwo ekintu kye ngenda ndaba bannayuganda kye bagenda beeteekamu. And actually, I feel like, at least since you're here, we can talk about it. Yeah, of course. Ebbanga lye mbadde ku social media. Ndoza nayingirako 2021. Awo twali mu COVID awo. So ekiri awo yali awedde. Nze omu ku bo yayingira social media naddala nga nyingira TikTok. And I was like, edda nga mpulira ebizibu TikTok okubeerako bantu bazolo abantu bayogeranga beezinya bakola ki naye nga lwaki sigenda ku TikTok. And I'm here because I'm a product of TikTok. Twasoma professionally tuli bannamawulire naye tutwafuna chance egenda ku TV, egenda ku radio. We didn't get that chance. Okay? So netubeerawo netwetandikira ebintu byaffe paka Katonda wetubikola ki wetubiraba. Mu bbanga eryo nga tuli mukola ebintu ebyo, we have been a lot of people waliwo abatu appreciating nze
ngaffe we tuli noli naku appreciating eyo nga woli wali abavuddeyo ne batukuba wali ababanga bwokola ebintu nga bino noba mulina ensonga gye muliko eva yajja n'akuba okuprovinga nti gwe kyokola temuli era you can't even do it. I was taking a good comment nkusomedde mabega someone commented. I won't say it, but someone commented. So abantu abo nate babulamu. Mu Uganda tulina abantu bangi nnyo ne tubeera ku social media okwo. Tulina ekyogerwa wano mu Uganda nti ebirungi tebikola mawulire ebibi ez'entalo. Omuntu yeekasa akwata kamera ne yeeteekamu wali bye bikola amakulu. Abamukitegeera abantu bino ebirungi bisomesa abantu ebintu ebirala ebyebigattako abantu babiwulira nnyo abo waliyo audience ebiwulira naye si nnyo nga audience nga audience eri evuma abantu ojja kusanga live ku TikTok ku YouTube nga live ey'okuvuma erina abantu 100 abatudde wansi okuva lwe yatandise for 2 hours paka weewedde era mu comment section ojja kulaba yabagamba kyekyo gundi okutenyweza yongeza omuliro buli kimu n'akyogera biki byonna sweet atogenda tuwa ku giraasi ne ice cubes so we have seen these things bintu bingi what I'm trying to say nti abantu ne baberanga ebintu ebyokuvuma abalala ebyokuyisamu abantu eggaali ebyokuvuula abalala ebyokuteeka abantu abalala wansi abantu babyagala nnyo eta babiwadde nnyo babeera babiwagira nnyo nenze nganze omuntu kyenzikiririzaamu nsomyeko ku when it comes to mental health ku bintu at least I have that good research abantu bali negative nnyo and that is a problem lwakwa abamu tebakimanyi nti that is a problem. Yes, of course. Some people are very sick and they don't know that they are sick. Abantu bangi bambala ne banywa balalu but they don't know. So today tugenda kwogera nnyo kweyo nnyo topic eyo. Lwaki mu Uganda sijja gamba nsi endala reason siriyo mu nsi endala omanyi abantu batala nnyo okumpa references ffe mu nsi mwe tutambuddeko mu nsi mwe tuli nabo babikola nze ndi wano e Uganda so tuba twogera tubeesinga wano mu Uganda lwaki Ugandans balina obukyayi bungi lwaki they are so negative why do they talk bad about others wabona b'omuntu ayimuse tutambulira ku stage eno ya social media oli wafuna enamba nyingi nga bajja kunoonya bamukube n'ekigendera abamu kye baagala okulowoozesa ensi tibaagala kukakkanya muntu oyo why are Ugandans so negative kati kangambe kino tutandikira awo why Ugandans are so negative esi abantu abamu bakulira mu maka ag'enjawulo nga mu maka ag'enjawulo bw'otunuulira abantu abamu baba bakulira mu maka nga bawulira ebintu ebyo okuva mu bazadde baabwe nga omwana yabeeranga ewaabwe maama waabwe n'alaba neiba nti baaguze emmotoka maama waabwe n'ayogera ebigambo nga biki nga bingi ate nga bibi kati abaana abamu eyo ensigo eba evudde waabwe kitegeeza omuntu okwogera abamu ne bazayo kubanga esi omuntu nga bamwe temwayina gwe wegendereza abaana omama bagenda ne bagamba nti abagagga kwagalana okitegeera abantu abagagga abasinga you will not find them negative abantu abalina kye beekoleddewo you can't find them negative adde awo ayogerere munne kitegeera it's usually in the people that don't have that lots of money abantu nga bakyeyiya badda wano abaavu katugambe bwe tutyo we don't want to let Mukambwemuko abantu abaavu abantu abaluzinze purpose in life because you know purpose works hand in hand with God when we are living bw'obeera ng'oli mu bulamu bw'ensi eno esi ng'ebintu byonna by'okola tebiserving a purpose of God's work you have to be bad because God's work tekuliriza kibi like tevayo neyogera ebibi when you're doing God's work I don't mean like ogene mu church osumbe oba obere evangelist ogene kukuba preaching enough wano kyetuliko we are doing God's work okitegeera we are serving our purpose and because we are serving our purpose we can't come here to use our purpose to abuse people
Tesa kuvuda So people kuvola that abantu. abuse others don't have a purpose to serve. Tugondezeemu omulabi wa S media. Abantu abavuma bannaabwe ku social media tebalina what's purpose in Uganda? Tebalina mulamwa. Tebalina mulamwa. Okyogedde bulungi. Okitegeera. Kubanga omuntu alina omulamwa nga ku S media. We get different topics and different things to talk about. Okitegeera. Yeah. To take out our message. You can't find us here mbutule otuvuma abantu. Because tulina emiramwa egy'okwogerako. But the moment someone comes out and they want to be known, remember when you want to be known, society and people out there are very demanding. Ogenda kujja otandika bebo bosanga nga kakati kyakola kiweddeyo ne batandika okweraga obwerere baabwe ne like their content is very light. Wanzizaamu abalabi ba S media. Content waabwe munafu nnyo. Munafu nnyo nti bw'aba tafunye muntu gwavuma, they have nothing to talk about there. Yeah. Abantu betulina eno mu ggwanga abasinga bakolera nnyo ku numbers. Okitegeera? Yeah. Ate ng'ebyo bya numbers munaye nkubuulire tebirimu mulamwa esi. Esi kubanga tetukoledde waneeno. Ebirungi bye tufunye obirabye. Emikwano tulina abantu batuwa ssente like not like that extreme money that changes over a person's life, but that simple appreciation. Ogamba, oh, I'm actually doing a great job. Yes. Abantu abo abasinga bo omukwano gwabwe bagulabira ku butima buno bwe bafuna ku TikTok. Ku TikTok. Oba ku other social media platforms. But that is not love. Whatever wanene kyatuse ku mwana omuvubuka and pressure. Bagenze ne bamusiba. How many people showed up for him? Bameka bagenze ne bamubeererawo. Ate nga comment zaali nyingi. Naye nga bw'ogenda n'ofollowinga kuba badde bamufollowinga. Comments zaafuna. Favorites zaafuna. Shares. What else? Ebintu byonna bya associated to that specific platform. Ng'olaba ayina bingi. Era nga ne maybe to some point awuliranga ng'awulira, oh, this whole world is mine if I have all these people. But when he went into trouble, none of those came to show up. Anti bawandiika free a boy. That's nothing. Are you in court? Mu Luganda. Oli mu kooti gw'oyimiridde wali katuti n'ogamba nenzo oyo muntu ogenze nga witness. Ne bw'onojja n'ogamba free a boy, judge gw'obigamba is probably not on TikTok. They don't even know what you're talking about. Babeera ku simu ne bagamba free our boy. Ebyo bya bwereere. Nze let me tell you, nze gambe esi abantu ababeera ku social media ne bavuma bannaabwe, they do not have a purpose to serve. Because if they had a purpose to serve, when you're having a purpose, esi, topics ziba zijja nnyo. Tofuna budde bubeera ku bantu balala. Abamu bali ku social media out of bajja bbira mupango, omaye bbira mupango. Wava eri otambula n'ogwa bugwi. Kinga ng'obadde otambulamu bibyoga. Fana enengeza ngwa kabaga. Oba otambula ng'ogwa kabaga. Ng'oyingira ng'abaawo tebalina mpisa mbi bakwaniriza, bakuwa emmeeza, bakuwa emmere, bakuwa n'ebyokunywa ng'onywa. Ng'otamirira nno ddala ng'onyumirwa ng'okola n'emikwano. So those are some of the people that we have on social media. Okitegeera. Teyajja ku social media with an aim, with a purpose, with a goal. Yajja n'avumayo muntu omu. Gwe kyoba omanya esi ku guno omulimu gwe tukola, we have a lot of haters than people that love us. Abatatwagala bangi nnyo okusinga ku batwagala. To an extent that omuntu agenda laba clip yo ng'oyogera. Ebirungi byonna biseeko amatu bw'ati where they find a point to attach their negativity. Jajja okulipira bw'ati. Oba olusi wagenze ng'oyogera ebintu by'amagezi n'onyumya n'oyogera abantu ne bayiga, oli najja n'alaba enviiri z'otakoze, n'alaba bw'otakoze, bw'otambadde bulungi, like very weak things. Kati ogenze n'olaba, we've been here following the other story of Posha. Omuntu n'aveeri n'akwata a whole, you get your phone and data. Yafunye almost 14 minutes. N'ayogera. You get your phone and your data, your energy. N'oyogera, omwana, temuzijja omuddugavu. Bikwatirako, how is it your business? Omuntu wamba ndi muddugavu. That is how she wanted to package herself. Bw'abadde nga yajja nga yeekozesa mu filters. That is how she wanted to package herself. If you have a problem with it, do not follow her. Simple.
Okay. Zino following tolo omuntu eyazenaga bana embegayiridde gye bali be nalinda mu mbegayiridde mu following banange munjagale bana Uganda. Unless that person has ever come to you nagamba nkwegayiridde following. Oyo vuma ye yakwereetera. But if someone is putting themselves out in a way that doesn't satisfy you, please don't follow them. It is that simple. Tomala budde. Unless unawulira bagamba waliwo be basasula ovuma bannaabwe. Ate era nakyo ezo ssente ozirya omanyi tezikugattako. Ezo ssente z'okufuna n'ogenda n'ogulamu olusaniya. N'olya n'oddayo waka ne weebaka. Oba kitegeera. So if like ngeze nendaba omwana oyo omuntu n'agenda bulungi nnyo ku TV n'akuba ekifaananyi n'akyetakyekano n'acompilinga data. Do you know what it means for somebody to even compile data? N'afuna oweno n'afuna 2003 n'amuleeta n'agattako wagundi n'owa current n'abiteekayo n'akola compare and contrast. What are you trying to mean? Ofa kinensi. Ate ng'ebyo ebintu olaba bicontributes kinene nnyo okulaba nga our content sometimes that doesn't even like add so much purpose in communities that we live in. Kati gwe hakali wangambye nti serving a purpose is important because when you're serving a purpose ekintu kisooka okujjira for the people watching me, how are they benefiting? How are they benefiting? Bozia nenjogera ono nevuma esi nemuvuma what like what is your goal? What is your goal post in society? Kuba mpira kugenda eri gugweri anti ayagala following anti labayo following ogenda kugifuna eyaba hooligans eyabantu abatategeera eyabantu because omanyi when every time I go and I like watch a video of someone gavuma ntunulira nnyo ku likes ze sitera nnyo genda kubalaba mu gye bali because I don't want my face to appear into people that are stalking those people. Nti I know no likes in 14,000. You're like, who likes this kind of stuff? They need to be checked. Hey, not in Uganda 14 million people have mental health issues. They are sick. Ate go chobo manya ku social media, there's the biggest number of people that come there to do those kinds of demoralizing things. Very, very sad. When you look into their personal lives, they are not happy. Sibasanyufu buli kimu kye bakola kyakwekaka. Nga sometimes omuntu ogenda mulaba nga ali mu mmotoka recording naye nga sina mmotoka ye ya neighbor we. Amugambe nsaba muntu leko wana want to record a video ntekeyo wano. Kubanga ku neighbor baba kumayo di TikTok. Oba kitegeera. Enkyali bagikulangira baba bakoze bubi. Okunagira ki? Nti n'emmotoka bulijjo ojja okuliramu content si yo. No, labayo. Ekireetera abantu okukola ebyo. Sometimes people are provoked. Nti esi togenda sanga muntu ng'akuuma eddembe tavuma banne oli ajja amuvume. Era ze n'avuma oyo omuntu akuuma eddembe gwe tugamba nti olina ekikyamu ku mutwe. Gwe tugamba nti olina ekikyamu ku mutwe. Abantu abasinga bo balowooza okubeera okumanya like it's very bad to always yearn for cheap popularity. Kasi yaziyita 15 minutes of fame. Cheap popularity. Oyagala kujja omala okukola ebyekisirusiru, then you get known. There is a difference between being famous and then there is a difference of being popular. You know, when you're famous, you're known for bad deeds. So in Uganda, we have a lot of famous people. Olimba nawe. Nze kubuulira. You go and search difference between famous and popular. Abantu ababeera famous era omuntu wagamba nga kino you're famous omugandeka. Me, I am not famous. I am not known for bad deeds. Genda mu dictionary. Genda mu dictionary. Gwenoonya the difference between famous and popular. No, genda maaso. Kakati, omuntu abeera popular, ye muntu abeera known for good deeds. The person is popular, like they are known for the good things that they've done. Nga kati omusumba nti abeera popular, right? Nti a journalist, they're probably basomi kati nga Farida Nakazibu. They are popular people. Okitegeera. Nga ye tagenda talina kola kibi okumanyikwa. Ogenda kusanga kati I'll give an example. Posha yali avuma. He was famous. Yali amanyikiddwa nti ye muvumi.
waddala ye waddala nga ye tumumanyi era oba omanyikiddwa you get so here in our community abantu bangi nnyo baganya obeera famous very famous people but very few want to be popular. They are two different things. They are two different things. Famous means well known, popular means well liked. Okitegeera ng'omanyikiddwa buli wamu ne bonookera n'okuba omuntu amasasi tyu okitegeera look at Bonnie and Clyde. Do you know that story? Abazungu omwami n'omukyala bagendanga nga they say they even killed some people and all that. Yeah. Ne kati tubamanyi but they are not known for good things that they did. Yeah. Bamanyikiddwa emisango gye baakola ki? Gye baakola. Yeah. Okitegeera nti omuntu oyinza okuba kati esi oyinza okera ku makya nga togenda kubeera as known. Naye kati tulina okozesa oluzungu olutuufu. You're not going to be as known as Posha. Hey. Okitegeera naye nga you're going to be as liked as Farida Nakaziwe. You get so like those things are different. We have our 1,000 followers that they like us genuinely or nga ina 1,000,000 followers nga they are known just bamumanyi ndi muvumi waddala njagala yakavumo ng'oteekamu Kyemanyi ono okusinza byayogedde ku 5 bye yatutte ono ayinza okuba yamunvumidde bulungi. Okitegeera omwana oyo simwagala nnyo kasooke ensasule kati let me give you an example another example esi fe omuntu tayinza beeyo n'atusasula tuvume omuntu ate tujja nakukubira. You know why? Because that's not the kind of package that we have. Nenga tusobola okuvuma. Nenga si bwe representing. Nenga yamanyi balina okukola ki? Okitegeera balina osasula abo bavumi bange kati abantu abakola ebintu ebyo omanyi abantu bagenda mu bintu nze omanyi going to school is very important. Eriyo abantu bangi nnyo tugenda ne tusoma nnyo banene tusoma kuva baby class until university ne tufuna degree amba na degree nya naye ffena ne tuvaayo abamu ng'emitwe mikalu kati kiba kyakutwalayo kati nagambe eri abantu abamu like all of this life is not like on a straight line. It's not this life no balance. Nti abantu buli omu agenda mu ssomero they go there for different reasons for different purposes for different intentions okitegeera eri omu yajja kusoma nga bamukaka omu najjange waabwe ssente bwe ziri tezina kyakola of course alina okujja eri nole yajjanga ye yajja kukola ki kuyiga era ojja kwegendereza nnyo nti ojja kusanga abantu bangi nnyo basobola okusoma wanene waffe wano mu Uganda nasoma natuuka university naye nga they cannot practice the thing they've studied. Okitegeera nga tasobola practicing in that specific knowledge gy'alina yakuraminga nayita ebibuuzo syu Naitambuyisi. Era bwe weegendereza kati nga gwe esi yes you did journalism. Kati I'll give you an example. Wenkulagira the difference. Eriyo banno babasoma nabo amawulire. Ne batafuna mirimu ku radio, ne batafuna na ku TV. Bakola ki? Baina be bakola ebyo. Nga naye si mawulire. Okitegeera ate gwe yagasoma n'ogafunamu n'ogayiga n'ogategeera. Gwe wafuna ky'ogakolamu. Oba funa kyekugamba nti ebyo bitu differentiatinga oba nfuna bulungi oli nga yagenda n'asoma bulungi physics we ne bamutikira naye n'abulwa omulimu n'atuula naye nga there are so many things byabasobola okukola okuapplyinga physics ate nga bimuwa ssente nga tasoose na kulinda muyita ku mulimu kumuyita ku bipapula obuzibu bwe tufuna kati ffe babeera batusomesa kufuna mirimu they don't teach us to use our knowledge to create jobs okitegeera to create our own things kati ye challenge ye tulina era ereetedde eyo idleness oli najja kulina atu oli ayita musomero nayigamu ku luzungu awo n'alyoka najja n'avuma buli kiramu kyemusala mu maaso akuma muluzungu nga nebyakuma omuntu obitegeera nga naye kati ono muddemu yanvumye omuntu esi kasita obeera oze gwane n'okulaba ng'obeera onyiga omuntu ono nze esi one thing you should know ze mba nkugamba teri muntu ali wansi gwe bavuma ntaliyo they cannot abuse you when you're nothing
teri muntu gwe balaba alina direction gwe balinza kubuukira mujja ku mulamwa. Nga you have direction, you're looking at where you're going. No one can come and be like, gwe soko jeno. Oyanja kugandika. Okitegeera? Ndika mukwano. Gwe balaba ng'oyambuka booti nga bakanyuga amayinja. Nga na basoma nabo pitwe bavaayo. Kati be wasoma nabo kati wageze n'opecho. Be wasoma nabo pitwe nga veri nga atandika okugamba like why like man nze omanyi esinagera naye kugamba nze njogeddwako obulamu bwange bwonna. Okitegeera? Ate nga sayogerwako mbulwa okubanga sinaaba gundi tanaaba. No, you know, because it's bad. Okitegeera, it's bad behavior. Nti banjogerangako olw'okuba nti nali nsikiriza ebintu ebirungi. Okitegeera nti omwana man, that thing, when I think about it I even laugh because those are things. When you told me that jazz, nagambe kale, these things I used to hear about them in high school when I was studying, but I didn't even know they were this serious. Like wabingambe, era gwe eyabigambye, nakasiza oyo omuntu ateeko bba nga mmanyi gatwasoma naye. Kuba kubye wanyumiza oyo omuntu saakula naye ku kitundu. Ojegeera? Tuddeyo. Oyo muntu. Kati ate ogambira nti katola essaawa eno munnange tebannaba kummanyanga real fame kyekola. Okitegeera? Naye fame eyaddala kasi ekutuukako ne balaba ng'otandise ofuna ebirungi, bakulaba mu zaawadi, bakulaba ofunye omusajja omugaga omuzibu ow'ekitiibwa, like nga good things are piling and piling. N'abasajja abagagga. Ate kakati fe abakyala gye tukomekkerera. Abasajja abagagga. Ne bw'olisoma n'okomawa. Twagala abasajja abagagga. Your end destiny is a man. Omugagga. Ate teri ayagala mwavu. Mwavu tayagalika. Teri ayagala, teri abeera naganze mba nfumbira mpa omusajja mwavu Katonda. Ate n'abasajja abamu, ojumenda abasajja kati tebakyanoonya bakazi balinamu ssente. Era nti awo webategeerera nti ensi yava dda ku mulamwa. Ensi yo yava dda ku mulamwa naye tetulina kyabbakolera. People are very negative. Abantu bali very negative because of those things that I'm telling you. Abamu gye bakulira nabo bakula balaba negativity. Abalala oli tasobola kubanga mama yali avuma abantu ku kyalo n'omusubi wangu yetagenda avuma abantu okujja awalana olina mama wa awalana buli kimu webale nnyo nga mwemwe omanyi twakulangaeyo ku byalo nga bagamba bananga amaka gawo omukazi waawo awalana okitegeera kati n'abaana tebasobola mutawalana n'abaana mukyala bagenda kulaba be banaatuuka ku myaka ng'egya maama waabwe exactly that kye bagenda okukola nego otunulira omwana nga muto naye nga alina obusungwe ali ku simooko n'avuma omuntu n'amulengeza n'amuteeka wali wasi n'oli ne weesika ate n'ekirala ng'ataddemu bw'ati feesi ye tataddemu nakafilta akugamba nnugu balina ennugu oyo omuwala Posha yadde tebasaba muddako muvuma singa tebamulabe ku TV singa abadde mu bino ebya bulijjo bye bamumanyiriramu tebandi muvumye nga bamuvumira ki bulijjo tebamulaba n'abamuvuma nki obadde wali eri may have got ate oyogera bwotyo nze ndabye abantu bangi kati bebasinga okukuba ku social media Posha yali kale nga bambi akyali mu kiyumba tewali nomu yali amwogerako webale nnyo najja wano waliwo omulala bamuyita Phoebe Phoebe omumanyi yakoyakukedde that girl that beautiful soul waliwo omulala bamuyita Sheila Price you see bamaze kufuka abantu bali ku TV stations it's okay bali ku TV stations bakagamba kale n'ebirala bye bakoze balina endorsements they are meeting different kinds of people that's when people come out to abuse them nenga tebabavumanga babagaliranga eri babagalira we babalowooza nti wawansi ababagabbere no oyagala kubeera no nga you're not even doing anything ate n'owalampa tasanze ku muntu bambi yerwanizeeko tafunye whatever kyonna kyakola kyakoze naye yerwanyeko alimu eyo space mwali omuliko omuwalampa oyo singa teyageze ku TV tebandi muvumi balabadde bamuvuma abeera byebimu bye bamuvumye oba okiraba naye nga bannaye kati tukole tutya what should we do tetulina kyabbakolera bo balina kusigawo nga batukyawa nga tebatwagala batwogerako banoonya kano nakali tetulina kye tugenda bakolera kuba ffe nga ffe we have to serve our purpose
So naye kati omuntu ono mayi wali bile ebintu de tubikola Matilda bana abantu omanyi naffe ffennyini wali ebintu wawe ekintu kyoyinza okukola olwaleero nodda mu kiseera kya why did I do this nkimanyi bulungi wakati mu mbeera ng'omuntu ali negative atuuka n'okugyayo essimu ye n'atula mu kawiiki kaako akamotoka n'ayambala obwo obujiini omanyi bujiini wa Uganda 3,000 3,000 waguze ebbeeyi nnyo kale 8,000 kale ntomayo waliyo n'ezebbeeyi nojja n'okola bi-complaints ebyo n'ofuma omuntu n'omusasabula n'omuteeka wali n'ofuna views ne likes mu comment obwo mubaamu si bonna ababeera mu comments nti basiru mulimu ajja n'agamba ekintu nga naye wookisomako wadda mu kisenge kyoddayo naga naye lwaki navumya omuntu ono bayinza how can they heal from all that entire kale tugambe kale yakuula mama we awala n'ekyalo kyamba naye n'amusiiga omuze tasobola kuguvaako nalema kubeera negative because ojja kuba n'owala nawala naye bawana bakuyiteeko ate wette bakusange nga wesse. Being a good person is not something you can push someone to do. That is a choice someone has to make. Nagamba, you know what? I choose to be good. I choose to be kind. I choose to be godly. I choose to wish well for others. I choose to appreciate. It's like I choose to appreciate. I choose. Yenga ye nakikola ki? Nakitegeera. Bukati goloza abavuma tebabeerako nabo bagamba n'engundi ng'ovuma nnyo banno. Babalina. Gw'olina aba n'ekirevu nga kirimu n'ekunvya entonotono. Naye n'avuma abantu. So that's a choice. Being good. You can't force it on anybody. Mu comment 10 yakusangamu 5 zokka basigadde orenda mu 5. Abenda amanyi orenda plus bajja kuba bawagira gamba kyekyo omuntu oyo. Abantu ababeera bawagira we batyo babeera olusi they have their issues. So it's very important, like nomanya nti abantu banene abakuwalana esi you have no control over their reactions. Gwe kola sigala ng'okola kikyo abakwagala bajja kola ki kwagala kubanga esi ne bw'olikola ebirungi ebyenkana bitanga omuntu yasalawo butakwagala bananga agenda kukukyawa for no reason okanyiga gamba omuntu ono namukola ki naye nga toyina gwe wajja kola bibyo omuntu nakugulako olutalo ate nga toyina kyogenda kukola ki kumukola kati gwe nga gwe olina kufuna ngeri how do one manage such situations. Ebintu ebyokuwalana ebyokuyisaamu eggaali how do you handle emotional intelligence nga bw'ogambye olinza okyuzinga not to reply ever nebakuba bagenda nga gwe bakuba tabaliiko they give up. You appreciate yourself that if it wasn't for you the way you'd be talking about anything. No gama bali wamaanyi. Ndi wamaanyi. I am big. Banga bote wali abogerako. Yes, I'm big. I'm going places. Kuba kubona bona abamukola mu video. Oba bakozemu, oba baze. Like how many oba ogenze nogenda mu comments omuntu nga akogeddeko obubi. Gwe genda ononyeze ku any other platform you're following. Jibagendo banga ye bali mu mwogerako we. It is because they are not known anywhere. That's why they do such things. Because omuntu ali known for good deeds tayinza kudona atandika kuwala n'abantu okitegeera nti newona boyina omuntu gw'otayagala esi togenda kujja okitulage wano ate nga naffe tubaayo nga tetubali naye nga togenda veeri okwata esimu genze gwomugonze nga that is not you kati abo abantu abo esi olina beesonyiwa n'ogamba buli omu alina omugugu gwe ogw'okwetikka gwe ng'omuntu just continue serving your purpose continue moving forward opportunities ozijja grab them in big bundles ogende weeyongereyo abakuvuma obaleke nemabega nga bavuma ojja tuuka ng'oli wala nnyo nga ne bakuvuma tokola ki tobiwulira kyengaba ng'otambula nosanga natugera kumala gwajjoko ogenda ng'otambula ogenda ng'obulirayo tokyabawulira naye ngeno balese bakola ki boogera bayise n'abalala abo babalinaanye banaye mujje mulabe kye tubadde twogerako kitegeera my love. So it's very unfortunate that people make a living people are very negative. Nti abantu bafuna essente mu kuvuma bannaabwe. It is really very unfortunate. Matilda, nalotwadde lesoni
naye bantu muvumanye bannammwe naye twangera bajjukiza nti mugenda kufa tubaziike bajja kufa bonna naye ogezaako nnyonnyola nti bambi bw'ofa abakuzika babe bakitiibwa okitegeera balaba bantu abo aba bulijjo yes nabo bantu balungi naye ogezangako nnyo n'olabanga kale waliwo ku bintu ebirungi waliwo class joina class ekize ku kufiirwa okwogana gundi abadde ng'abantu abalungi ab'emitima n'emikwano gyo nga tegivuma okitegeera mukono gyo gigattako okitegeera n'abantu because si lugezigezi naye wayeyo omuntu nga otyo mwesembeza si kuba nti muntu naye ng'otyogaba guno omuze. I always tell people bembeera nabo nti if wobefriending omuntu nga muvumi mulungi olunaku muli kyankalana naye ajja kukuvuma ate nga wali omwana bale mwana gwovuma bale mwana gwoyisaamu eggaali all that sokokwatiremu nekwono ngakwane kuzi reference sokokwate kwono tulabe ate twangala obajjukiza nti muganda wange byonna bye tukola balanga abantu tuli babi sijja kwejjamu okitegeera nti gye tukomya okubeera obubi tujja kuwaga wano tukwage but in case of oba ekivaamu mu ekyo kyokola ekibi ekivaamu ekyo kyokola tujja gudde eno tutunuulire bwetu we shall not help you in any way tetujja kukwata ku sente zaffe tujja kuvaako ate tujja kwerabira because we have friends oba okitegeera so mukwano okuvuma okulengeza okuyisaamu abantu amaaso byonna bye tukola oba badde obikola ng'ogoloza kikusanyusa amazima gali nti wodda mu kisenge kyo I'm very sure kyokola tokyagala amagezi gengenda okuwa gali aka amazima gali nti kyensobola okugamba nti oli mulwadde mentally lwakuba tekimanyi abantu bangi tuli balwadde naye tetukimanyi you're sad you're depressed look for people that make you happy nawe jalabanga ebintu byokola olekera bikola automatically kubanga yesiba ofuna abantu boyagala nawe nga bakwagala oba otyo banyiiza naye omuntu wange anawulira atya nga weddako so twongera okujjukiza nti oli mulwadde oli sad oli depressed oli stressed you're completely sick so wewasanga mubeera eyo nga gwe kyosinga okukola kwe kusaasaanya obukyayi than love era nga gwe okulumya abalala kyekikuwa essanyu amazima gali nti toli oke mentally abaana bakuvuma nakukomparinga neku kintu musima yalinga ng'olweyo lw'omutooyi what you're sick so omukwano genda olaba omusawo maaso eyo nja kuba nkyaza ku basawo basomese mental health amazima gali nti you're very sick at least we can join hands osobola n'okujero nga obulwadde nina kubanga ninayo emikwano gyange genda kugulayo ekibiina bakiyita mental health on social media tugenda kulaba nga twagala kukanika mitwe egyo emitwe gidemeddwa ddala abantu babaddewo batya ku social media nga bali positively relevant so gamazima gali nti you're sick buli wokola ekintu nga golowooza olumya abantu nga kikusanyusa okulumya omuntu you're sick so bambi genda ononye ku basawo kyabakola ku mitwe abasawo gye bali babayita psychiatrist genda olabe omusawo mukale naye musawo nkubuulire nze ebibi ebinyumira okusinga ebirungi ajja kuwa eddagala ojja kutereera mukwano so mulekerawo okubraginga nga mwefula nti muli bakabi kombe muli balwadde because at the end of it all omuntu ono gw'ovuma era ayinza okuba omulabira mu status endala naye nkyejja kubeera ewantu ng'omwetaaga kujjukiza waki wamuvuma so waki tugezaako okwogera kino nti we need to be in a peaceful world because at the end of it all tomanya ani agenda kuyamba okitegeera and at the end of it all we need people okitegeera tosobola wokola edduuka weetaaga abantu kugulako buli kyokola kyonna weetaaga abantu kugulako so there is no way yogamba you don't need people you really need people okitegeera so please style up tubadde ne Matilda leero mu kibozi kya leero just we wanted to dedicate this to you our people okitegeera mukimanyi nti byemukola si birungi bikyamu biwunya bivundu bikyafu byesitaza at the end of it all mwabaswala okitegeera because omuntu ategeera nga abalala sijja gamba nga nze bwenkulaba nga oba bamanyirawo nti omwana talinamu nsa ate era nekigwanga oba ani yamukuza
bebe uli anti omwana omubi avumaganya nyina so bambi let's behave well naye tumirako Matilda wayo omwami oyo bannange wali omwami waneeno yangamba mutumireko omwami gwe tukutumiddeko omwami bamuyita Ronald Juko relationships manager NSSF Mbali branch tukutumiddeko nnyo ssebo. Thank you for loving SC Media. Thank you for loving Matilda. Thank you so much for always being there and you watch our videos and share them. They love you so much. We love you so much as SC Media and we really don't take your love and support for granted. Yes. Keep doing the same. Spread the great gossip to the other people that you have in your circles. We really thank you so much. Yeah, so mwena namba tumirako wona wosizo bango traba. Thank you so much. Wawe adaga bamita Winifred. Uli abaga Matilda nga abuze. Yes. Commented here. Nemi kwano jafe mwena wona wosizo bango traba. Thank you so much. Mwena namba tumirako Emmanuel. Yeah, Emmanuel tumirako commenting anyo. Matthew, thank you so much. Grace, thank you so much. Ndimukugezako kuita mu comment section zimuno. Ndaba abantu abatubuzizaako abatwagala era babadde ba commentinga. Bantu banji nyonyo seba bamalayo but at least nja kugezaako kulaba nga commentinga babiye Doreen, thank you so much. Kawoya Moses okola kyamanyi. Mwanguzi Yasin, thank you so much. Bani abalala Mugera Fiona, thank you so much. Mwanguzi Yasin mumaze siwe kiri. Maria, Josh, mwena Nambiru, thank you so much. Point Media nawe webale nnyo. Waliwo ani omulala I forgot the name. Jolly Love from Kata. Ne mwena wosinzo kubanga otulala tusiima. Nziramu okugamba abantu abatulabira mu nsi ez'enjawulo nti mwebale nnyo. Tusiimira ddala naye nga mpisawo obulango abakama bange nsookera kuyisaawo akalanga Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road gwayagala hotel rooms ennungi oyagala kwewummuliramu you feel like you want to be alone, you want to relax wawa akaseera akatuuka nga wuli ayagala kubeera away from your home, away from your people and you feel like you should be alone jangu Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road. Deto mwagarawo. No baweka njogedde ku muntu ng'alina yekka. No mwagarawo oyinza omuleeta. Ate ngwega kubeera wekka. Omanyi abaagala bakama bange. Jangu Kisaasi. Rooms nnungi nnyo jangu weebake jangu owummule jangu weekend ngeyo. Waliwo obeera ng'oyagala kubeera weka jangu Satellite, okay? Jangu bayina ate oba oyina emmotoka totyambu simanyi security eri gulugulu jangu parking eyo emmotoka ne ogyetanga ncafu bajja jjooza akasente akasamusamu tokoma okwo bayina Satellite Health Club wakati mu mbeera ng'alowoozezza ekiro Akooye ogenda mu Satellite Health Club waliyo gym bakocha abamaanyi abakocha ab'omulembe waliyo ki sauna waliyo steam bath waliyo massage oyagala bakunyigenyigeko owulira kugamba you want to be fresh jangu Satellite Hotel kasente katono ddala ate obeera nga muli osussemu omu oyina abantu babiri basatu bana ka discount kakola ki kabeerawo ebyokulya n'ebyokunya webiri okitegeera abalabi b'omupiira mwenna mwe baba sortinga dda bwe bayina TV nga zennene nnyonze TV nagirabira wano muje Satellite Club ku kasente akatono ddala buli kimu kitambule bulungi bali Kisaasi Chanja Road still Ramalu Saniya bw'obeerawo ng'olowooza ku kyokulya lunch etuuse enjala ko tomanyi kyo omaye olusi tubeera no gaba n'enjala numa nesimanyi kyendya kuba ndi eki asindi eki Ramalu Saniya yakuleetedde olusaniya luliko buli kyakulya kuliko omuceere kuliko chapati kuliko greens kuliko avocado bana ebiki ebitali ku Ramalu Saniya nga mwana waffe tetubirya ate tebiryewo bati bwetaaga kutambula nyo bali awo wandegeya however osobola omukubirako ku ssimu gyengenda okusomera maaso awo ate era osobola kugenda ku ssimu yo n'ogenda n'ononya Jumia n'ononya Global byonna Ramalu Saniya waali nnyo okulaba nga ate akola ki akutuusaako ebyokulya eby'omulembe ddala bituuka byokya akamere ne kubanga kafuna mu budde however tusobola bakubira ku ssimu 0706060751 0709915250 0789 yoshtegera 402558 baberawo 24/7 Ramalu Saniya ewandegeya genda walira Saniya emmere saa 8 ogw'ekiro saawa 9 ogw'ekiro zonna essaawa 11 ez'okumakya
Ekyo 24/7 kyetegeeza 24 hours in 7 days. And wagambye. Hey. Nice time. 24/7 kyetegeeza ku makya 11 We meet next time. We meet next time. Brenda Abadde camera. Matilda ngakutulidde mu kalanka mukama.